Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwaliko mukutu ogwa There is Still Hope Kutesh TV n'emikutu emirala. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, taniza Omwoyo Omutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mwe tusabidde. Amiina era amiina ddala. Bannaaye baddeyo nkusaba oweeko obujulizi buno obudde buli mu dakika 19. Buno obujulizi bwa musumba wa Lugaba Dennis. Naye obanga oli muweereza, if you a minister, badde nkusaba obujulizi buno obuwulirize. Bugenda kuyamba, bugenda kuddamu ebibuuzo bingi by'obadde olina. Saana kwogera bingi, njagala osooka obuwulirize mu dakika 19. Nsanze nange mbusanze ne mbuwuliriza nendanga for sure twetaaga kisa kya Katonda. Awatali ekyo olugendo lwo luwanvuye luzitoye. Dakika 19 nkomewo. Muze kwa Pastor Tom timbulira ku byafaayo bya Warugaba. Era oyo musajja mwewunya ye modo wange. Okuzikiriza nze mbere naye ebbanga y'emyaka 2 mmeka. Nga nefu ono musajja Mukama yabale ebibala namutya. Nga nakubuulidde yabale ebibala yalokoka. Era njagala Mukama akusumulula akukyuse nawe ofuuka olutindo abalala bakuyitirewo bagende mu ggulu. Omulala yalokoka, omwana wa university lawyer, azine taata we bagadde enjiri yange mu bapya, wona banfolowinga, nandetera mutabani we, ni mwatu z'obulokozi bajja, alemedde sapuli. Kati olunaku lumu oba kiki anyambala. Abaganda bakiyita ekitambo ky'obusuulu. Ningamba naye walokoka lwaki osigazika. Nagamba musumba nja kugijjamu. Saalinda ninjikutula. Mama olutalo naye yali yalokoka baafuluma bagenda. Katonda n'atandika kunteekako ebibuuzo nti ntadde ebiwundu ku bantu be. Ntadde ebiwundu ku bantu be. Nenga ndi pastor gampa abantu omukisa. Nange neetaaga ntuule wansi wa Pastor Yesu asobole ankolemu omulimu. Tuli mu lugendo era tolowooza omazeeyo. Olulala nani nsuze ku Prayer Mountain ngenda mulancawa ku Boulevard nga Mukama yayogedde nange mpulira nflowinga ne Yesu. Ngenda ntuuka Katwe. Nsanga ekiroad block omusajja omukadde n'avuga ekimotoka n'akicrossing sawa. Katuwala agenda eno nimpisenda nalina akabenzi kange kalimu kika black. Ninsanda eno ningamba muzeeyi kiki ekibadde emotoka efudde nangamba toneesamirako. Nimugamba muzeeyi oyogera nange nangamba nampandula marusu. Kati ningamba muzeeyi sikutegedde nangamba toddayo kwesama. Nalinamu enkoni yange mu motoka. Kati ndowooza ngenda kubaseka. Ndi pastor nasuze ku lusozi. Mukama yampadde obubaka. Ngenda kusumulula abantu mu lunch hour. Neraba road block gye ngisanga Katwe. Ate muzeeyi nimugamba muzeeyi ongambye sikwesamira. Ninzijayo enkoni yange. Ningamba leero ngenda kuboneneza otegere oluguudo lwaffe ffenna. Kati bwe najjayo emboko nalaba enkono omusajja n'akankana. Ngenda okulaba emmotoka zonna nnyingi. Ninzigulawo ka erufuki yalimu
ng'omusajja akankana yenna mba ngenda okumugyayo nani nirulede mukuba emboko ezi mumbuulize nti gwe Katonda nga takukubangako embooko byokoze byonna. Nagenda okuwulira nimpulira eddoboozi erigamba pasita kwagenda kuba muzeeyi. Nkusabire no mu biseera ebibi osigaze ng'okyawulira eddoboozi lya Katonda. Eryo bwe livaamu ojja kukola ekintu kyonna ekisingayo obubi. Ekyo kye kyantaasa. Ninkankana ningama nsonyiwa muzeeyi ate muzeeyi naye nayambala obuvumu n'akwata ebikuta bya kasooli ne gundi naye n'abinkutu. Kati yategeera ngonze naye nga sikyalaba byakola. Ate nzirayo mmotoka nga n'abantu bafulumye emmotoka bagamba muzeeyi kiki n'avaamu ninziramu yenna nga ntuyanye. Olunaku olwo abantu basumulwa nintegeera nti omubi kyabadde ayagala. Nkusabide sitaani tagenda kuwangula. Ogenda kuwangula sitaani n'amaanyi ga Katonda n'ekisa kya Katonda. Aleluya. Kati omulokole oteekwa kubeera ekyokulabirako ekirungi. Weezuule bw'oba wamumwa muwanvu gutegeere nti omumwa gwange muwanvu Mukama gukendeeze. Zitwali ebweru mukyala wange nimpa obujulizi. Omanyi obujulizi tibugwayo. Omusumba Viki yagamba waliwo obujulizi bwe tuweera ku kyaki ewaffe, waliwo obujulizi bwe tuweera za nansana eno, ate waliwo obujulizi bwe tuweera mu Europe ne America ne mu East Africa. Kati twali ebweru nimpa obujulizi mukyala wange nagamba musumba obwo bwali bwaddi. Kati nze wakati badde tutuwangaaza abakozi kasita bakola ebi opposite n'ebyenye zivaako ate sibaramu ngenda okujjukira nakubyakaana. Aleluya. Kati olunaku lumu nava ku kyaki mpeereza ngenda okuba ntuuse ku geeti kuba eŋŋombe ari ku simu ari ku TV yagitumbudde esimu eye tagikwata neyawaka tagikwata nimpulira yenna nga ntwakadeena. Kati wetusula kumpi ne waliwo supermarket enene ninyagere motoka nji parking eninnye gate nimpulira nga abantu bagamba warugaba lwaki olinnye gate emisana. Yagenda okulaba Mr. Call ndowooza n'agamba najja ggulewo ng'emmotoka nagireka nga wali nga sikyategeera. Ate oba yagamba musumba tonzita nga sinaba kumutuukako. Yagenda kukifulumanga namukubye etteke n'azirika. Nagenda okulaba nga musumba tonzita ng'agenda nga kula amaaso ningamba Mukama Yesu nsonyiwa naye tunayita Yesu nsonyiwa mpaka ddi? Bayibuli egamba tuva mu kitiibwa tweyongera mu kitiibwa. Ekyokubira omulokole waliwo kye bayita maturity. Oyina okukula. Omulokole w'amaanyi akula. Yes. Oyina okukula. Omanye te ebyo tebikyasobola kumpangula. Omuntu bwewanjerega oyo tekyasobola kumpangula kubanga gwendina mulamu. Olowooza yandopa omukyala ate bonna babadde tebaloopa. Bamugamba mami njagala kulaba bewaffe tebakomawo. Nga terakomawo. Batuyise ne bamwegende mami mbadde nkusaba leka ngenda kukomawo tebakomawo. Katonda ali museka dijuzi twali ebweru nimpa obujulizi mami niyekanga negamba anoyo ningamba bireke. Naye njagala kwebaza omusajja gwe bayita Yesu yatugendera ku musalaba. Asobola okukyusa obulamu bwo, asobola okukyusa identity yo, asobola okusumulula ebyemyaka n'emyaka nakolamu omuntu omulungi. Aleluya. Kubanga Bayibuli egamba omuntu ow'obusungu akola ebyobusirusiru. Nze ebyobusirusiru bingi byekoze mu busungu.
ate ku makya ninkwata akazindano nimpuulira enjira abantu ne bakaaba ne bakyuka naye nga n'eggulu ligamba naawe weetaaga kukyuka. Naye njagala kwebaza Katonda nti nange wakati mu kutegeera nzize nkabirira Mukama, n'olwaleero nkyakabirira Katonda. Obulokozi lugendo, okusumulwa process, olina okwerwanako. Gooli yaffe kugenda mu ggulu, si okufuna by'oyagala. Haleluya. Amaanya nze nali naluzayininga era olunaku olwo singa teyali Pastor Tom, nze kati ebyange byali badde bibi, kubanga olunaku olwo yali ampadde warning y'engeri gye hanoningamu abantu be, awulira ndi mukambwe n'eggulu naye nga linvunaana. Ningenda mu maaso ga Mukama ningamba Mukama nkomye nkyusa, sabidde abantu bangi ne bakyuka, nange Mukama nkyusa, nkooye Mukama, ninkabirira Mukama nayogera nange ebintu ebinene eby'amaanyi. Ennaku 5 ze nasooka okusiba Dulayi nga sinywa na mazzi. Mukama nayogera ebinene, nimba ku lusozi olowooza amafuta nagatuusa waka. Ate ku olwo lwe nali nteekayo obuweereza n'obulokole byonna nali mpikanuseeyo, nyingira mu takisi, laba ate kikondakita nakyo kinesibyeko. Nani njogerera ku simu, ndowooza kikondakita kyali kinene, ndowooza nikiwulira akisenti yange oba yalinyankole, ngamba tobakooye nisooka kubanga yali atudde ku kameeme, nze nindowooza oba yogera nani, nisirika nagamba gwe. Kati omanyi buli muntu amanyi batoni Stan White, ningamba ono alabika anoonya kansirike. Nagamba kisajja gwe ngenda okuwuliramu ye ndi musiru, nagenda okuwulira nga ntuyanye yenna nintandika kukulaba obufaananyi engeri gyengenda kukiteeka wansi w'obutebe. Naye jjukira nva mukubeerawo kwani ennaku ezi nga n'omubiri nga munafu naye ng'omwoyo gwange gulina amaanyi, kati nga Sitaani gwayagala kuwamba gukozesa. Kyova olaba abalokole tusibye nnyo, tusabye nnyo, tutuva mu saavisi naye obulamu bwaffe tubukyuka. Oteekwa kumanya kiki ekiremeseza obulamu bwange obutakyuka. Okusaba n'okwogera ennimi n'okusiiba, eyo mmere yaffe, naye obulamu buganye kukyuka. Olowooza Katonda talina amaanyi? Ayina amaanyi, ayina ekisa. Naye bw'oba nga tosaze okusumulwa gwa yeezuula, n'osalawo n'omalirira, ne Katonda n'akwegattako. Twagenda kumaliriza olunaku olwo Sitaani yandaga kye yali afaanana. Nakwata ekisajja era obunene bwakyo ninkisokasoka eyo wansi negumba nk'abantu mutakisi kiki driver nastopinga naye nga emabega wali abalokole babiri bagamba Musumba tolwana, naye nga Musumba tasyasobola kola. Mama kati saagala musome busome byafaayo. Kama nasumulula gundi Samusoni yalina amafuta. Bayibuli egamba Samusoni yamuwonge naye kadeerera kamuwangula kubanga yali tasumuluddwa. Musa yali prophet, yali mukwano gwa Mukama. Musa yakola ebyamagero ebitali bya bulijjo, naye Musa embala y'obusungu yamulemesa okuyingira ensesu. Era okunyiiga Katonda okumanya yanyiiga, Bayibuli egamba ti Musa yamwetwalira yamwettira, naye ng'akoze bulungi, naye embala yagaana. Emabega bagamba Musumba tolwana, Musumba walugama nga takyawulira kubanga obusungu buziba amaaso n'amatu. Era ngenda okuvaayo nga ate saate mabega olowooza weere.
ate abantu ne bakyukira omusajja ne bagamba omusajja obadde omwagaza ki bamaze okututisotinga kisajja nakyo kiweekera nange mpeekera mpulira ne batukyusiza njagala olabe pasita Warugaba bamukyusa tuule wali alemu okuddamu okusemberera omusajja oyo. Ekyankola obubi y'omukyala yali mu takisi etandise okumubi bw'otaakyuke sitana ajja kukwanuka enseku olaba obwerere bwo ngabo oba oli MP oba oli aposo ebyo tibiriiyo ebitiibwa amafuta simanyi ebyo tibikusumulula. Katonda ayagala mutima gwo. Nentunula ngenda okulaba abakazi babiri benyina basabira mutundu nibagamba sole musumba mwana mu omulasite mabega nagamba oyo musumba wa kikaaki kati mbuuza naawe gwosekeredde Warugaba oli musumba wa kikaaki oli mulokole wa kikaaki waliwo ebiseera ebyatuuka waka nga ndinga empologoma pasita bamulaba w'amaanyi amafuta katute mutundu twekyanga tufuluma naye bwe ntuuka waka buli kintu kyonna mwengenda mu ddiiro bagenda mu bedroom. Nimbuuza olunaku lumu nasensinga nagamba nyina kiyembe soogera nze siri muntu ayogera nnyo ate waka nze mbeera mu bedroom yange mwembeera buli naye njagadde kuvaayo ntule nawe ndagenda kulaba buli omu agenda ate mwenzireyo bakomawo kati olwo nakikola akagendera ninkomawo ne badena ningamba kambaleke. Era nebaza mukyala wange singa ya waliwo obufumbo nga singa bwayawo Canada ngendo omutabani wange yalina emyaka 3 olunaku olwo siri lwerabira n'olwo lwennyini nasiba ddulayo olwo nasanga pasita Tom nga nkaaba ekyankaabya siri kuba nalwanidde mu taxi ekyankaabya amafuta genanoonyeza ennaku 5 ningamba kambuleko obulokole n'obuweereza mbite ningena nisanga pasita Tom nagamba wafiiriddwa ningamba nedda nabadde nsiibye nga nsabira Mukama asumule mu busungu naye nalwanidde mu taxi nga mulimu abakkiriza nantunuulira nampa nankwatira mu kifuba kye nagamba mwana wange bulijjo obadde olowooza ofuba nti gwagenda kwesumulula nagamba gwe toyina amaanyi gasobola kwesumulula naye Yesu oyo ekyamuleeta kusumulula abasibe okuva mu nagamba Yesu yekka yasobola okusumula nasabira nga nkaaba nga mpulira neetamiddwa kolwo tiyangoba ate kolusulo nasumululwa. Yes ebyayongerako byali bingi naye akasinga akalala okunkaabya mutabani wange yalina emyaka 3 nansanga mu bedroom nagamba daddy wange nkwagala nnyo ningamba nkwagala nagamba mpahaga nimuhaga nimpulira omutima gwe nga gukuba nagamba daddy wange ngenda kubuuza ekibuuzo togenda kunkuba ningamba sigenda kukuba twaga naye simukuba nagamba lwaki ono mukambwe nga anywezeza mpulira omutima gwagala kuva mu lwaki ono mukambwe era nze nema mitukutya ne Dora sister we nagamba era twakutuma nko n'erinnya oluwa LDU kati mwabaye abomulembe guno LDU tumwagirabako baali bakambwe nga basinga bwakukwata nagamba yimirira notayimira kukubirawo ekyasa kati olwe nakaaba amaziga ningamba ekitegeeza nfuuse ekizibu ningamba Mukama naye kikiyinze lwaki tonsumulula basibo ne banyabo ni samale kama yansumulula yeyo nawe Mukama agenda kusumulula mu kibi ekyobutasonyiwa ekyobubbi ebirowoozo ebibi ebikolwa ebibi byonna Katonda kye kyamuteeka ku musalaba yajja kutufiirira. Yesu talina kye yali akoze Yesu talina kye yali akoze. Yesu tiyabba Yesu tiyatwala mbaata z'abantu
Yesu teyakumpanya ebiweebwayo oba yatwala oba mukagundi nti nintwala. Yesu ekyamuleeta ku nsi kulokola fe abaali bafe babuze, abaali bafiiridde mu kibi. Era nze Yesu nali ngamba abantu juzi, wali omuntu omu munene gwe nali nkubagana ningamba teri ekisobola kunziza mu nsi kyenalekayo ekirungi ekitali mu Yesu. Tekiriyo, kimbulire. Ate njagala kugamba teri Yesu kyatasobola kukolera, tekiriyo. Obuwuliriza bulungi muganda wange. Bantu mubalaba katuuti naye abantu balina bye bayitamu. Mutumulanga aweereza ate Katonda ye okumanya Katonda anna asobola okusigala nga akukozesa naye ng'oli mu busibe. Ati ekizibu kye tulina ffe ng'ekibiina nti olaba omuntu afaanaganako waatyo ng'ali katuuti, tubalabira ddala nti bamalayika atasobola kusobya. Kati wageza n'akusobya ate n'obulokole n'oyagala okubuvaamu gy'obeera oyo gwe wakkiriza. So yali mukambwe, yali mukambwe. Alina sinaliyo zanyumiza, simanyi oba oziwuliriza bulungi, naye sinaliyo ezo muganda wange ng'aweereza emutunda mu bapya ng'abantu basumululwa naye nga ye akyali musibe. Owulidde, yali emutundwe nga si nti agenze kusaba, yali muweereza naye nga naye musibe. Kikye ntegeeza nti osobola okubeera awantu nga wali amafuta g'olowooza nti gakulukuta naye gwe n'osigala ng'oli musibe. Meaning deliverance it's a personal decision. Si nti wogenda awantu nga waliwo amafuta agasumulula automatically. Manyi Abaganda balina akagero nti omulya mmamba abeera omu b'ekikere kimu, bwe kigwa mu mazzi kivumaganya ebikere byonna. Kale ate ffe mu bulokozi si nti wogenda abantu nga basaba nnyo ng'ate basumululwa, mbu naawe ogenda sumululwa. Kyova abangi era baliyo naye nga tebasumululwanga. Okitegedde? Kati asoose kunyumya ku sapule famire eyalokoka n'abagamba mugye mu sapule, yakyogera yagikutudde dda ne badduka ne mu kyaki. By the way, abasumba abamu oluusi bakola ebintu ebyo nti omuntu walokoka nga badde mu bbaala awayatulidde pasita ayagala agenda amacupa agaase, bizinensi yoyo gy'abadde akola ssaawa eyo agigalewo. It is bad. Si kirungi, ate mu Bayibuli tekirinamu. Omuntu yennyini wamala okulokoka gwe musomesi yennyini afune conviction, ategeere Kristo, ategeere nti Katonda gwe nakkiriza kino takyagala, si gwe mutegeerera. Naye abasoma b'ennaku zino agala kutegeerere olokose nti obadde okola ki, musoma abadde nkola mu bbaala, vaayo. Badde nina ki, badde nkola mu loogi, vaayo toddamu nako, beerawo oba ofe enjala ofe. Omuntu yeetaaga mwennyini n'afuna that conviction, si kumufoosinga. Nga mwabadde ajja ekyokulya, mwabadde ajja ekyokulya nga ddalabirira famire, ate gwe togenda mulabirira, siro ate ogenda namusaba ssente. Kati ye kirabika alina ziiru eyo nti omuntu olokoka ng'oli mu Katuliki, ziro zaala ate tolina zambala, n'agikutula. N'owulidde nti Mukama yamunenya okuba nga yamenya abantu b'emitima. Oyinza okikola olowooza kuggwe akuze mu mwoyo olaba kituufu ky'okoze, naye kati jjukira ono yakalokoka, yeetaaga okusomesebwa. Mwennyini sapule yagiweeyo ng'akkiriza, si bya mufoosinga. Sinali ey'okubiri ey'emmotoka. Muzeeyi emmotoka enfiiddeko mu kkubo amubuuza
nze ababya mwandula malusu najjayo enkoni najjayo enkoni okitegeera. So tulina okubeera abakulembeze abajjudde okulabirako okulungi. Mind issue tulina okuba nga tukola ku ndowooza zaffe zikule. We need spiritual maturity. Olaba nga w'okola wano mu bulamu bwa bulijjo, tugeze n'ozaala omwana naweza emyaka 2 naye nga afaanana n'ow'emyezi 3, ng'omuzadde tekikola ki? Tekisobola kuba nga kikusanyusa. Naye buli olaba omwana ng'akula owulira essanyu nga ggwe omuki omuzadde. Kati ne mu nsi ey'omwoyo tulina okukula. Tetulina okuba nga tusigala ku level yaki ey'emu. Sitole ya kondakita ogiwulidde. Sitole y'omu mmotoka nayo ogikoze ki? Ogiwulidde. Waka nga mukambwe muzibu, wajja mu ddiiro, ab'omu ddiiro badduka ne bagenda mu kisenge. Wagenda mu kisenge ne bakomawo. Bakoma ne bamugamba naye taata ng'oli mukambwe. Ffe twakutuuma nalya LD gy'ewaka. Naye nga muweereza. Asabira abantu ne basumululwa. Aliko okuyitibwa. Naye ng'akyalina ebikoze ki? Ebikyamusibye. Kisobokera ddala. Nga wagambye nti yaddayo wa musumba. Ddayo wa musumba, musumba n'amugamba okusumululwa tolina kikola mu maanyi go. Kkiriza Mukama akulembere process ya deliverance. Wonna ayagala ogikozese oba okole mu magezi go, tegenda kujja nga weeteekeddwa kubanga ekyo. So bannaaye n'abaweereza balina bye bayitamu. Ate tosuulawo olugendo n'ogamba nze Mukama aganye okunsumulula, nga nsabidde bangi, nangezezzaako, abalala ne basumululwa, naye nze kyaleka nze Mukama tampitanga. Nedda. Deliverance is a process. So tuweereze nga tulina ebibala. Naye amwetaaga embala, kalakita. Oluusi gye tuva, mafamilies ge tuvaamu mulimu zikalakita ezisigala nga zikyatulya mpola mpola. Naye bwe twongera okukabirira Katonda ate atusumula. Kasobere muweereza olina ky'oyizeemu mw'obwo obujulizi. Olina ky'oyizeemu eky'amagezi era eky'amakulu nnyo 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 ddala nga tebugala kuba nga bukuleka kyekimu. Oyize. Tofaayo, no matter what's going on, wakyaliwo essuubi. Ojja kufuuka ekyo era Mukama ajja kukusumulula mw'ogwo omuze mw'eyo embeera. Kasita naawe olaga interest n'olaga Mukama nti ogikooye era weetaaga okuba ng'okola ki? Osumululwa. Gw'ona okozesa amagezi go mb'osumululwe mu mbeera oba mu muze tosobola. Weetaaga kisa kya Katonda. So Musumba Dennis Walugaba, obujulizi bubadde so powerful, bubadde so packed, bubadde so enjoyable, touching n'ebintu ebirala. Imagine nga abamanyi abantu balaba abaweereza bo babalaba nti baatuuka, naye nga abaweereza abo balina nabo bye bayitamu. Muganda wange ng'oyinza okujja n'akikusabira gwe n'owona naye nga naye ate ye kikyamulemye nga kikyagaanye. So bambi tubasabirengako abaweereza baffe. Mu kkanisa eyo gy'oli Mukama aba akuwadde ekisa, yimirirako n'abaweereza abo mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Siga kuba nga nsukkawo awo, saagala kwogera bingi. Obujulizi bubadde bubaka gy'oli nange olunaku luno olw'Essande. Mukama alina kyatwagalamu. Mukama alina kyayagala tubeere. Mukama alina byayagala tweyambule tusobole okuba nga tumuweereza ate nga tugwanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Bw'atannalokoka gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nzikiriza olwaleero yatula n'akamwa kange nti ndokose. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ontukuze nsobole okuba nga ntambula olugendo. Mukama onsumulule mu mize gyonna gibadde gindidde, gibadde gituta obulamu bwange. Ngezezaako n'amaanyi gange bigaanye, naye kyemmanyi nti awali Yesu byonna biyinzika okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetololeemuko katono nnyo
wenkomawo bingi betugenda okuba nga ate tukwasaganya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amakya amalungi. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Erigwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.